Abatuuze okuva mu bitundu ebyenjawulo Ssembabule babukeereza nkokola okugenda okukeberwa n'okujjanjabwa endwadde ezitali zimu. Akuliddemu enteekateeka eno Bishop Jackson Mulungi ow'ekkanisa ya Way of Paradise Miracle Center atubulidde ekigendererwa. Twawadde omukisa abantu baffe okubasembereza obuweereza ng'okujjanjaba, obujjanjabi obukoleddwa UPDF obugenda okuba obw'obwerere. Lieutenant Colonel Charles Lubega okuva mu nkambi y'e Kasijjagirwa agambye nti okukakasa nti bannayuganda balamu bulungi kimu ku buvunaanyizibwa bwabwe ng'egye ly'eggwanga. Okukuuma abantu n'ebintu byabwe byonna n'obulamu bwabwe babeere nga balamu bulungi, babeere mu mbeera ennungi ate beeyagalire mu nsi yaabwe Uganda. Abajjanjabiddwa beebazizza bategesi. Mbadde nyina obulwadde nga bunuma, omusujja nga gunuma ne mu lubuto nga munuma, naye bambi kyakoze ekikulu nnyo eky'ettendo. Abantu ba Ssembabule baba baranyigirijwe n'obugwayi, ariko pasita Mulungi yaleese abasawo bagugu. Bajanjabye Kabutongo, bajanjabye Arusa, bajanjabye buli kimu. Eddwaliro lino ery'engule lya gavumenti eddagala teririimu. Okugenda muwasaba eddagala barikwandikira ng'ogendeze kurigure mu kiriniki. Abantu abali mu 2026 be bafunye obujjanjabi.